Tugenda okujjukira abajulizi na mugongo abattibwa Kabaka Mwanga. Okuttibwa kw'abajulizi okwo kwatandika mu myaka gya 1807. Abasooka okuttibwa baali basiraamu mu biseera bya Muteesa yasooka. Muteesa yasooka yasiramuka, wamala okusiramuka nga yakulembera Swala. Bwe yatuuka abasiraamu abamu ne bamugamba nti bw'oba tebakutayiridde togenda tukulembera, n'ennyama abantu bw'aba tatayiridde gye basala tetugenda kugirya. N'anyiiga, era bwe yasooka okutta baali abasiraamu 7. Muteesa n'alagira abasajja be abajjaati ebiseera ebyo ne babasalako emitwe. Kaakati Muteesa bwe yafa, mutabani we Mwanga n'addako. Mwanga mujjukira nti yagenda ku bukulembeze nga wa myaka 16. Kati Mwanga bwe yafuna ebizibu byonna nga bwe mulaba Museveni wano ng'abinenyeza beeru bazungu abaali badidde abantu be nga bayingidde obukatuliki n'obuprotestanti, nga takkiriza wabeerewo omukulembeze mulala mu nsi okuggyako ye. Mwanga kye yakola n'alagira abantu kutandikira ddala n'abamu ku bambo abaabeeranga mu lubiri lwe nga abanoonya tabalaba, ne bamugamba bagenze kusoma ddiini. N'alagira ne babatta. Ndowooza abaasembayo okuttibwa mu bungi be battibwa Namugongo nga nnaku z'omwezi 3 omwezi gw'omukaaga 1886. Abagende Namugongo twagala nnyo bajjukire abantu bano ekyabassa, balabo oba waliwo enjawulo wakati w'abantu abattibwa mu biseera ebyo n'abattibwa olwaleero. Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba ebikolwa byabwe bifaananira ddala ng'ebyaliwo mu biseera ebyo, era neewuunya bannaddiini ne bakkiriza Museveni n'abeera omu ku bagenyi Namugongo, kubanga Mwanga bye yakola ne Museveni byakola, ate ye mutabani wa Museveni kino n'akisusa. Bw'aba atulugunya abantu ateekako ne ku social media n'ajaganya nti ono mutulugunyiza ali bubi. So n'olwekyo ebikolwa ebyaliwo mu biseera ebyo tebiina njawulo na bikolwa ebiriwo olwaleero. Abajjukira Zebbula engeri gye yattibwamu, abajjukira Sseekakirevu engeri gye yattibwamu. Sseekakirevu baamulanga busiraamu ng'era Muteesa bwe yakola. Yasiini Kawuma mujjukira, n'abantu abalala bazze battibwa. Omwali abattibwa wano nga Kabaka alemeseddwa ogenda e Kayunga, abattibwa mu by'okulonda mu kalulu akaggwa, ab'e Kaseese. Emyaka gino 47 gy'amaze mu buyinza talinawo njawulo ne abafuzi abaabeerangawo emyaka kati egisukka 10. Museveni ye mukulembeze ow'oku ntikko, ye mulamuzi, ye sipiika wa paalamenti. Ku buli nsonga mu Uganda ebeerawo na ku buli muntu Museveni yasalawo. Bw'asalawo gwe bakutte nga bakutta, bw'asalawo bakuwambe nga bakuwamba, bw'asalawo ofulume eggwanga nga Basiteera Nyanzi ng'olifuluma. Kati naffe tuyina modern day Mwanga atudde entebe ng'ebikolwa tebirinaako njawulo wabula biseera bye bibaawula. In fact Museveni abakubeerawo mu biseera ebyo ate yali Ssaabajulizi abasingako ne Mwanga be yatta. Bw'olaba event emu ey'ogenda e Kayunga yatereko abantu abasukka 5, mu kalulu akawedde yatta abantu abasukka 7. Museveni abakubanga yakulira
Uganda ebiseera ebyo abantu beyalise baalisuse mu 1000 era kati ndowooza kye tulina okukola naffe kunoonya abantu bano Museveni basse tubateerewo monument anike n'okujjukiranga nga bwe bajjukira abajulizi nga tulina ebijjukizo beyatta nga kabaka alemesedde ogenda e Kayunga era ennaku ezo tutandike okuzikuzanga zireke kuva mu byafaayo bya Uganda abantu bajjukire nga abakulembeze bakanywa musaayi ababadde mu Uganda kuba kati Museveni ojja musanga agenze na mugonga naye avumirira abali naye nga ataakola ebikolwa bye bimu. Dr. Besigye ku Lwokuna wiiki ewedde omulamuzi owa kkooti ento e Nakawa ayitibwa Christine Nantege yagaanye okumuyimbula ku kakalu ka kkooti ng'ate constitution Nakawayiro namba 23 kagamba nti omuntu bw'amala ennaku 180 ng'ali mu kkomera nga tannaba kuweerezebwa mu kkooti enkulu okuwozesebwa omuntu oyo omulamuzi yenna ne bw'aba wa kkooti nto gw'aba alabiseeko mu maaso g'ekyateekwa okusooka okukola kwe kumuyimbula n'awoza ng'ava bweru constitution bw'egamba. Mulamuzi ono Nantege mumujjukira yalina musango gw'abaalani kati omugenzi ne Segirinya n'abagana okubajjanjaba naddala Segirinya nga mulwadde yali biseera ebyo yali Masaka kati balooya bamubuulidde constitution byegamba naye n'agamba mbu ate Chief Justice yabawandiikira ekibaluwa ekibalambika bwe bateekwa okuwuliriza okuyimbula abantu ku remand nti nga obuyinza obwo kibuwa High Court kati oyo mulamuzi yagamba nti ekiwandiiko ky'Owinyiddolo kisinga constitution ya Uganda bw'atyo n'asindika Dr. Besigye mu High Court nti batandika okumuwozesa. Ekyewuunyisa bw'osindika omuntu mu kkooti enkulu okumuwozesa mu nkola kitegeeza nti omuntu oyo gwe bikwatagana ne kukwabirwa kwe gwe tokyabiinako buyinza biwedde naye ndowooza ono omukyala yeerabidde n'ebyo n'agamba nti ate Dr. Besigye nga 12 omwezi guno ajja komawo e Nakawa mu maaso ge kubanga mujjukira nti Museveni yawaayo okusaba nti nga bw'atalina bujulizi bamuyambeko abonoonyeze ku ssimu ya Dr. Besigye. Kkooti y'e Nakawa yalimu omulamuzi Esther Nyadoi n'egamba nti kituufu tugende twegalire mu kisenge gavumenti eweeyo okusaba kwayo mu kyama esobole okukozesa essimu za Besigye. Besigye n'ajulira okusalawo ensonga eyo kati eri mu High Court naye kati ono omulamuzi we yasindise Dr. Besigye mu High Court ndowooza ebyo naye yabyerabidde n'amugamba nti ate nga 12 komawo wano ndowooza batuukeyo bamugambe nti application ekyali mu High Court kino tekibangawo mu misango egifaanana bwe giti naye mulamuzi nga bwe nabagamba nti kati ku Besigye kwe bayigira amateeka bw'akola ensobi ndowooza ne bamuyita ekawungeezi ne bamugamba nti ate awo wakoze ensobi. Ekyokubiri Dr. Besigye kati saawa zino kye tusuubira nti kkooti enkulu eteekwa kutubuulira ddi lwegenda kuwulira musango gwe naye ono omukyalo ga nti Besigye akomewo mu maaso ge bakakozesa nga kakodyo okulaba nga olw'okuba tebalina bujulizi Besigye abeera mu kkomera okumala ekiseera ekiwanvu kubanga bwona agenda mu High Court nga baga nti balinda criminal session etanaakutandika bagenda mulamuzi fayiro ya Besigye kugiwa mulamuzi kati ndowooza kwegamba nti Besigye akomewo n'akubadde kimenya amateeka mu maaso gange bateekewo ekifaananyi mu ggwanga nti ebya Besigye bali mu biwuliriza kuba teriyo mulamuzi ayinza kukola kino Nantege kye yakoze. Gavumenti eno eya Museveni bw'eba eyagala okubeeza mu kkomera ebadde ekikozesa mu ntandikwa nga bwe bakuvunaana omusango gwa Nagomola bagera ebula wiiki emu constitution egamba nti kasitoma ennaku 180 balina okkuta bagera ebula ennaku 2 nga bakusindika mu High Court
ngaga nti atumusindise bamuvunane nga bagana okuta naye ku byabesigye kyabalemerera ne ku 180 zagwako nga tibannamusindika kati nga beetaaga kuyiiya kati ono mulamuzi ono Nantege kyabayambyeko ne yeefuula nga mwamulabye ne yeekazaakazaawo n'amaana nga ndi Besigye agende mu high court batandika omuvunaana. Mujjukira nti esooka okukuma Dr. Besigye esooka omugaana okweyimirira omulamuzi Rosette Comfort Kania yaga nti ebisaanyizo byonna ebyokweyimirira Dr. Besigye ebituukiriza naye ddayo mukomera kyataagattako ndi Museveni yandagidde naye ng'olaba kyali kiri obvious kuba tuyinza agamba nti ebisaanyizo byonna obituukiriza naye ddayo mukomera ensonga teyagiwa naye olaba ng'eyo Museveni yali amulagidde nga Dr. Besigye asindikibwa mu kooti enkulu. Enkola ya kooti egamba nti oteekwa okuleeta obujulizi bw'ogenda okusinziirako. Kati Museveni obujulizi bwe yaleese yagambye nti Ssemujjunganda ne Erias Lukwago Salamu Musumba yali abategekera miitingi bagende basinkana omuntu gwe bataatubuulidde bayambeko Besigye okuggyako gavumenti. Kakati olabira ddala kugamba abantu bali mu gavumenti eno nti yayonoonekera ddala n'evunda n'okuwunyewunya nti nze ne Musumba ne Lukwago ate ne batugattako ne Lwomushana tetumanyi bwe tukwataganira na Lwomushana. Naye bino byonna bikolebwa gavumenti bwetuuka nga teswala terina kyetakola kati okuswala kwaggwawo kubanga nze teriyo yadde omuntu yali ampise wa CID oba waki erinnya nalirabidde ku mpapula zitwala Besigye mu kooti nti naawe olina meeting gye wali ogenda okugendamu bwe bamaze ne bagattako abakulembeze baffe 36 be bakwatire Kisuumu ne babawamba naye ate abo 36 manya nti babasiba ne bagenda Nakawa ne babeera mu komera n'amaani abatwala mu kooti okubawozesa batuuka mu kooti nga tewali bujulizi emyezi bejegwa kooti nenga nti mugende ababaleeta tibaleetangayo yadde mujulizi n'omu kati 36 manyi kye babayisaamu babakubye babalinnye wadde hafu omujulizi tebamuleeta mu kooti kati bagenda nti ate bwe bujulizi bagenda okukozesa ku Besigye kuba kati abo baali badde nga baleeta obujulizi nga bungi nnyo nga bali mu kkomera omusango gwabasinga buli omu n'agamba nti Besigye omusango gwamusinga naye bw'osooka okwata yadde omujulizi kale wali yeeseeyo hafu naye ne hafu y'omujulizi tebagireeta. So kino kiraba nga ekigendererwa kyakuumira Dr. Besigye mu kkomera. Museveni abika ne mutabani we ndowooza n'ab'omu maka gaabwe baatuula engeri gye bafuna ennaku ssanyu lino mu kutulugunya abantu ne bagamba nti ne Besigye si anaasinga otuwa essanyu mutwale Luzira bwe tunaamulabangako ku mawulire nga ava Luzira nga otufuna essanyu. Ekisembayo okuwandiisa ekibiina kyewedde obukwakulizo bwonna bwaggwayo ekyasigala Electoral Commission neeteeka okusaba kwaffe okuwandiisa PFF mu kyapa kya gavumenti ekiyitibwa Gazette ng'eyita bannayuganda ayinayo kyagamba akyogere. Ennaku ezo 14 zaaweddeko Electoral Commission tenatuwa certificate yaffe ne tugisuubira essaawa yonna. Twagala ogamba Electoral Commission bwe tatumalira budde kubanga olwaleero abaneesimbawo mu kulonda okujja general elections olwaleero lwe batandika okusunsulwamu nga tutandika n'abavubuka abaliko obulemu n'abakadde. Kati Electoral Commission toyinza kubanga oluyisiza certificate yaffe ate ng'otugala tuyite ba candidate kati tusubire nti si kakodyo kakutulwisa tugenda ogenda mu byokulonda bino nga tuli mu byakulonda tetukyetegeka. Abakulembeze baffe babadde ku Electoral Commission ku Lwokutaano ne bagamba wiiki eno naye wiiki eno bamanye aba Electoral Commission nti mwe muli okusunsula abagenda okwesimba ku byalo ku bavubuka ku bakadde ku baliko obulemu n'ebirala. So tusuubira olwaleero Electoral Commission tuwa certificate yaffe tusobole okwetaba mu kulonda kuno n'okwetegekera okulonda okulala okunaddako. Thank you very much. Waba ayinawo ekibuuzo I will now answer it.
But not only Dr. Kizza Besigye. They need to deal with the extrajudicial killing, the charging of Museveni's opponent with trumped-up charges, the kidnap, the torture, because that's what illustrates the assembly in Namugongo, remembering the cruelty of our leaders. The same clergy cannot be dining with Museveni and inviting him even to speak. They need to be speaking against these crimes committed more than 140 years ago, and then condition it on Museveni that he must not repeat, and any other leader. So they really have a role to play, or else we will now be constructing other shrines to commemorate people killed by Museveni and those tortured under his regime. If they don't speak and speak very strongly against these things, they should prepare other shrines who will be visiting when Museveni has gone. Because I know under Mwanga, they could never have staged these events. Certainly there will be events after Museveni to remember people he has killed and those he has tortured. So to bring this to an end, the clergy, the pilgrims who are in Namugongo, they all need to speak with one voice against these crimes. Abantu abali si ekawempe Museveni yali akuba abamuvuganya n'abamawulire yabakubiramu. Kati yembeera ffenna tekwagirwanyisiza wamu. We are just one voice among many. So tulowooza nti ebyenamugongo Dr. Besigye, that needs to come to an end. Tetusobola kubanga mu kyasa kino kya 21 abakulembeze bakyasiba abantu nga tebalina kye bakoze ne bayiiya buyiiya bya kubavunaana. Dr. Besigye olw'okubanga mukulembeze freedom fighter walinnya atuyambako kulwanyisa bikolwa bibi ne kulwa abantu abaala abangi abali mu makomera. So tetulwana just Dr. Besigye kufuluma. Buli muntu ali mukomera nga yasibibwa ku byabufuzi, yasibibwa bwereere, tulina okulwana ng'eggwanga omuntu oyo okufuluma n'omuntu omulala obutaddamu kukwatibwa. Thank you very much. Freedom for all for freedom. PFF, PFF, everywhere, everywhere. Thank you so much. We have come to the end of our press briefing, but I will request that we can continue with our brief meeting, and then we will depart later. So the rest of you can remain seated, and then we will discuss, we'll proceed with our internal discussions.